Bw'oyingira bw'oti sooka weeyambule Sekamate superstar. Byonna bye batakulimba basooka bakugamba ekintu kimu, ekitakulimba okusoma tekulimba. The more books, more money, great opportunities. And more open doors. Sekamate. More books, more money, more great opportunities. Wano mu America. Weewokka ekitali kyewaffe kiri webagamba nti eri ewaffe enkumbi terimba, wano ebitabo tebirimba. Nyanja kisinziira mwalo kikoggukidde. Osobola okuggukira ku Wamukene, oggukira ku Gwempuuta, kati gwe omwalo gwo gw'oggukkiddeko gwe gukuwa ekituufu. Bw'ozze wano eri wali okola wali tokola. Uganda nagiwa obudde bungi. Uganda nagiwa obudde bungi. Ate olumu kirinanga kudda ku nnyanja n'oteekako sitronoga akanywa ennyanja enejjako. Omuntu ali mu America sebo beba nnyanja. America ebimalanga. Seka. Nemweka kusidia America. Mweka kusidia. Gwe. America. Ebimalanga. Oteekako oluseke. Era no. Gisika nekulema. Okujjako ng'amaanyi go gakuweddemu n'obukoowu naye ng'obadde okyalisitede. Tolina kyogikolako. Tolina kyoyinza gikola. Uganda yonna ne bagikuteeka ne bagiwummuza wano. America tewulira. Tekisoboka. Bannayuganda bakozi bayinza oziwu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mwennawo wangali okubeera ng'otulaba yenze Sakozi Farouk ndi wano ne Grace Sekamate tubeere nga tunyumyako ku life y'ekyeyo. Omusajja yajja n'atuleka tuli eno bamawa bali eyo bakolima addankali baddebikomu bali bagamba omusajja kale maama yatuleka kati ali eyo yeeriraanyirira biki kakati waali atubulire life ebeera etya ng'ovudde Kampala oli serebu bw'otuuka wano kiba kitya biba byebimu oba bijiramu byawukanamuko era osetolinga otya okukimekinga okitegeera yejjusa okubeera wano teyejjusa akomawo takomawo kati byonna waali kubeera nga tuyisizaamu tuli powered by Sozo yagamba nti oba olina ebyawaka eby'omuzingo bikoye muwe katikati mobile shop UGbo bagamba nti ebikwatagana n'amasimu weebali okubeera nga ekintu bakikwasaganya bulungi nnyo Deo wakugamba timunange gwe wangula green card tomanyi kiddako mukubireko obeere ng'otegeera ekigenda maaso. Grace. Yeah man. Papa. Kiki. America ogirabye? America is America. America wano waliwo abantu buli omu ajogerako lulwe. Waliwo akugamba mbu eno gate esembayo ng'otugenda okutuuka mu ggulu. Kanonye visa. Waliwo akugamba nti eno ensi gy'owulira gye bayogerako ensuubizi. Eyozebwa enguudo ng'oyitako ez'amwasanjala ezisiimulwa. Kati gwe kikyolaba? America ya America. Tekiriko kwebuuza. Otambudde ensi zonna ezisinga. Kati twagala reality. Kikyolaba? Otambudde Bungereza, otambudde Germany, Europe yonna wamukuba ku ttaka, n'America n'omukuba n'omweddiza n'okomawo n'oddayo. Kikyolaba? America ndala tebagigera eno tekeberwa. Leka nawe. Ne America tekeberwa. Anyway, basically America yo eringa nnyanja. Kisinziira mwalo kikoggukidde. Osobola okuggukira ku Wamukene, oggukira ku Gwempuuta, oggukira kati gwe omwalo gwo gw'oggukkiddeko gwe gukuwa ekituufu. Kadde mwako. America nnyanja. N'ekisinziira mwalo kikuggukidde. Guyanja. Kisinziira mwalo kigwokoze eki? Guggukidde. America nnungi nnyo, ebirungi bingi nnyo, ate n'ebibi bingi nnyo. Kati gwe kisinziira kiwa kyokoze eki? Kati, Grace, tusooke tuteme mpola. Muganda wange, ekintu wakikwasaganya atya okusalawo kubanga watambulanga. Nodde eri. Watuuka ddi ogamba ngenze. Kati nno kisinga okusesa. Omanyize buli kintu nkiwa time yakyo. Ate ndimugumiikiriza nnyo kyesirabika. Nyinza okera kubancha nga ngenda kola ekintu kino emyaka 10 ndabe bwe kikola ki bwe kikola n'ekirala bwento bwenzize nga nkola ebintu byange kati nagenda nentunuulira nga wotunula nti njagala kubeera ki mu nsi wezuula wetunulira noga njagala kubeera ki kati ngenda okutunuulira abantu be nabeeranga nabo omuntu olumu gwe bayita omugagga ngate byalina bya bulijjo naye ng'oli akulaga nti gundi muki mugagga basically ku bavubuka
ebye Uganda bye bagamba omuntu byalina okuba nabyo nali mazo bifuna ngobirina ate bisukka ki is a life ngojirina osuka ennyumba sali nali nazimba nga nazimbira n'abatanazimba nga nina n'emmotoka etali emu kati ng'eŋŋamba kati aha ntuuse mu comfort zone gye nakugambyeko eri eya EMBOOZI sirinaamu siraba kipya kyeyongerayo mu maaso nenga omuntu addamu ne yeerisetinga n'anoonya challenges empya ekyo kikulu ate nga mbulamu nina abantu be neegombako life yaabwe naye bonna nagenda okubeetegereza nga bonna baasooka ate kubeera mu America nga Sematimbo oyo yaliko wano ku bantu be nali neegomba yakolanga ebintu bye nga ali very smart ngenda okutunda n'omukulu omulala gwe neegomba nga naye yabeerako ku Kyeeyo ngenda okulaba omulala gwe neegomba nga bamuyita Chali Lubega naye yali yaliko ebungereza waliwo n'omusajja omulala bali bamuyita Isaac Mulindwa naye era yali wano nenga kitegeeza bw'ova wano ogenda n'osiikinga ku knowledge wano wenajja wano nasooka kwetegereza nabaliwo na biki bye bakola tewasookako kugira mu bintu byonna bye batakulimba basooka ne bakugamba ekintu kimu wano ekitakulimba okusoma tekulimba the more books more money great opportunities and more open door kadde mwako Sekamate more books more money more great opportunities wano mu America weewokka ekitali kyewaffe kiri wagamba nti eri ewaffe enkumbi terimba wano ebitabo tebirimba ebitabo tebirimba era mu bintu bye nasookerako ate tovanga bw'obadde field gy'obadde omanyi era gisigale nga gy'okola ki era na more opportunities mweziri kakati nagenda okulaba stage eyo oba entertainment ngazi nnyo naye Uganda tukolako buno tutakulako katono tulowooza mbuki kati nti omuntu bw'oba badde ku stage nga active artist bw'okula ate tojja kuddamu kubuukabuuka nga bw'obadde obuuka luli ng'oli muvubuka so ng'ate emirimu emirala gikyali mulimu direction sobola okubeeramu ng'odirectinga movie industry Uganda etandise okukula music yakula okuproducinga kati neŋŋamba kanneesibe ku bino osobola okubeera mu entertainment nova ku stage osobola okubeeramu nga venue owner osobola okubeeramu nga producer yes so kati byena singa concentrating naku zino ndi kiki ngoba movie direction nga newemba sikoze ye Uganda tugaa n'abe Burundi balina movie n'abe gundi naye this time round oba ogize neki n'experience nga ate n'ebintu byennyini byokola obisomi naye wali ewaffe Uganda tusinga kozesa nnyo on job training ne tusobya ne tukola ensobi ate ffe tuzeegolola olumu ne zigakyamira ddala ne tukitwala mbu bwekityo kirina okubeera kyobola ntukaayana nnyo n'abanoga naye gundi lwaki ku international ate tebakola bulungi atwabulwamukko abakukunavu abayigirize ku bintu bye tukola ki bye tulina okukola sanga basenga batugaidinga waliwo mistakes ze twatusobola okwewala so ogenda okulaba bwoti abantu bonna be wali wegomba akasente bakapiikingako wano ate ne badda n'amagezi ag'enjawulo ne batandika n'okuintroducinga betutabadde nabyo Uganda era wano nina ebintu byentunale nga how I wish kino kibadde waffe kino kibadde waffe okuba tokyoti kikyozaako gamba nina n'akatabo kange kempandiikirako wano kino nkyagala kino sikyagala kino nkirabye oli serious ojja kukiringa okukiringa time yako gyeri nga teriyo nakugambako naye omala okukiringa kuwooma nnyo nga tokyagoba nga byokoze bye bikuyimirizaawo Seeka ani akuyingizaamu idea eyo kati tugende because n'okusalawo nako kukulu obeera n'omukazi nagamba kakati abaana kati olagawa kati ondekeddaani biki nze ebyo byogenda musibi oba n'amaggo mangi ne magnets nnyingi ezikusika jjukira oli kati ogenda tuuka eyo biki nali dictator wa bulamu bwange naye nga basically nali n'abantu babiri in fact basatu benyinza okwogerako omu yaŋŋambanga gwe oyagala ebintu by'amalala genda mu America yewali amalala go nga boogaagala
Otyo? Owokubiri nga mmaze okutuuka wano yaŋŋamba naye batusigaleko ko wano. N'owookusatu era naye kye yaŋŋamba kye kimu ekyo. Omulala gamba oyagala swaga gyeriri. Buli lyoyagala lyonna liri eri. Sirabira omulala ŋŋamba ng'atutuuse wano naga naye maani bintu nga bwe bitambula essaawa zino ewaffe nga tebitegeerekeka lwaki tusooka tusigala muko wano endongo eyo etandise okutabanguka abantu bakambwe ennyo banyiiga ne out of the blue dakiika 2 mbooke mukole bizinesi kikakye gyozimbira emyaka 3 ne bagyokya olunaku lumu. Obiwulira bijja. Tujja bakuba musajja omukulu. Ne politics awo watandikira. Atandise. Abuguma. Kasooka emmala okulabako. Nesooka nno era wano ojja obuuza buli muntu gw'obuuziza ndowooza. Emyezi gyabwe egisooka 6 n'omwaka bonna baali baddayo. Nze nzirayo. Era waliwo wano omuntu n'amala n'emyaka 2 naye ng'agamba mpaka lwotuuka n'omugamba musajja va mu dinaayo kati gw'oli wa wano tandika okwesetinga ng'omanyidde ddala okola ki the earlier the better naye bw'ogyokoma okwerwisa gy'ogenda kati munnange natuuka wano sooka mbeera mu nnyumba omwo emyezi gyange ng'ebiri sirina kyenkola. Kiki obala opima? Mpima ndaba TV buli lunaku ne ng'aba bannange bino biki bye najjamu omusajja yali amanyidde life yange bino biki bye ngenda okubeeramu. Simanyi emirimu nga bo bagikuba boli akugamba emirimu giri wano neteri akunyega nti wayo musajja emirimu kino jyawo tugende tukole wano. Omwana naŋŋamba naye omanyi tayimu eyo gy'oli awaka kwata laptop eyo genda ko kuliko online courses tandika okusoma ky'onoosomako kyonna kyonna kuliko eza wiiki kuliko ez'ennaku kyonna ky'onoosoma kikuwa omulimu gw'okola ki gw'otandikirako. Nga watwala ya tab. Ngamba nitandika okunyiga amapeesa bandi awo ndaba job openings nga nsuulayo. Osomayo kakooza awo. Ngendayo. Weebuusa. Ngenda ku mulimu gye baŋŋambye. Baŋŋamba kati ozzeega gwani. Yenze. Ate nga ne olwo beetaaga muntu ate abeera wano. Taga omuntu yegundi bano okukola balina gundi bagita social security ate njirina sigirina kati nkoze nti babeera wano kasitoba boyingira mu system bo kasita bakulaba nti oyo yegundi kibakola ID okuvuga driver's license biki nzireeka nkubira munaye mugawayi bangayo kati funa amanya g'omuntu yenna gwokola ki ochape ngenda mukwano gwa mabita George Mulindwa angambye kaago ngenze ku mulimu bampadde George nanga tolyerabira ndiye nkoze ennaku 2 naku 3 olwokuna mukama wange ampita ali wali ayita George sijjukira nti nze George George nsigala nkola George nemyange kenyini negatta kubabuuzira George ewemputu atawulira abadde kyokukyukala what's wrong with you I'm calling you osiduka olabayitira kimusaala yali anebyagamba awo naye nga sikyajjukira nti nze enseno naye finally wiiki eggwako ngenze mu yokubiri ngenda okulaba nga baŋŋamba bantereddeyo ssente nga naye kati owa ssente nakoze mmeka ezo ssente ze baŋŋamba alalalala ngenda okulaba akasente ke bantereddeyo nga nga bino ebyokusaaga bimbadde bivaamu ssente bweziti kati kambeere sirias yali agenda ku mulimu ennaku 3 neŋŋenda mu 5 neŋŋenda mu 6 nentandika okusulayo nentuuka ekiseera nga nze kennyininyini nze neeronderawo nga bana kampumuleko namala kulaba nfiira wana then ebisigadde byonna nga bagamba the rest is now history. Manyi we nezuulira manyi kyenjagala manyi ddirwe nina okufuna ki nawa wano basically kiri ekintu kimu wano tewaliwo bya kwemoola wano kola buli muntu yenna yenna ali e Uganda oba ali mu nsi yonna yonna endala America yegombeko
naye ng'omanya ekintu kimu nti buli kintu ekiri wano bakikolerera tewaliwo byonna byakukola ekirungi tebalyaza amaanya buli gwokwatako osasula newe ziba ntono naye zikola ki zijja kati ate entono zaawo wano zikola ekizibu kimu ti mubutono bwazo bwe zikyuka mu zidde ewaffe zibanga popcorn agira mu kapaketi we kati bw'okissa mu butto zimbulukuka yaffe kati omusayiza kugamba nti guli so kati Seeka gwe wajja wano oli superstar waffe nojja wano wa blending otya mu system n'abantu wano bakwaniriza batya bakulaba batya mugana tewaswala nali ndudde nga ndaba ebintu ebyo bannanga ababeera wano bannanga bensanze wa mu nseze ez'enjawulo ne basooka kugamba ekintu kimu kyosooka okuyiga nti bw'oyingira bw'oti sooka weeyambule Sekamate superstar birekeeyo wali wobadde okola ki ku kisaawe so oyingira America yes jangu bw'omala okwezuula n'ogamba nti nsobola okufuna kino na kino na kino ddayo malala go teryagenda nakugambako byonna by'oyagala buli kye walootanga osobola okituukako buli kye walootanga osobola okukituukako sisobola kudda wano n'enzimba zimba gatalaga sekoko nga gwe zimba n'ebibuduzo nga mu nsawo okaaba ku bibiri olondako kimu you want to be a famous artist or you want to be a rich artist londako ki ebubu oyagala kubeera famous sigala nebuduzo genda nga osho ojja kwewola otuuka okubanjibwa buli wantu tuweetamwewo nembyeyambula nemmanya nti kiki wanga bwe nkugambye nti wano buli kintu kyonna kyonna kivaamu ssente gwe kati buli kalimu newe nkugamba kati olaba wano negudde nakugamba nti nkyagala onongooseza olujja luno okuva wano paka wali ngujjamu bujja kuba ate wano tewali bintu almost buli kintu kya mashini ng'ogenda olonda mu bulonzi sinabyangalo oyambala gilavuzi obulungi okutuuka wali nakugamba ogenda okudda wali nakugamba $2 y'emitwalo 7 mudaki kati ng'ogamba mbu sijja kukola era bodda mu mwejo gwo ate life wetu wedina okubeera omuntu ayige nti omuntu alya ku ntuuyo ze si kukola ki si byakuddaawo byakugamba nti njagala kubeera mu life yakusabiriza yemenya eswaza n'okuswaza abantu simanyi lwaki ensonyi ezawedde mu bantu abantu ekitiibwa tebakyakiwa kitiibwa America ogisanze otya America terina kyenka bukya boogera bintu simanyi bikalubirira abantu sirina kizibu kyensanze mu America obuzibu bwakabaka bunasooka okufunamu nti nga nakatuuka mu America ate nalwala covid nagalaba amawulire ate nga nze ndowooza nze abantu bamu baali balwala naye nga teri asobola kwogera olw'okuba bamu balowooza ku mirimu gyabwe banagamba mbu yalwadde covid bayinza obutamuziza ku mulimu naye nze nalwala covid namulwalira na mu Uber waliwo omuvubuka eyali antwalako nga mulina naye ng'alemeddeko nga akola yeyamunsiiga ebiseera ebyo nga kipya abantu nga bafa nensooka nendowoozaamu neŋŋamba nange ngenda kufa ng'ekiyenje bwe nti ekyandeeta olwo nziramu kali bannange twakisenga nasigala ewaffe kati nfira bonna bankubira ne Katonda nnyamba nkola ki mponna era ekyasinga okunsasa bannayuganda tukyali babisi nnyo nga mulimu abagamba alimba simanya bwazinoonya mu bulwadde ekyo kitiibwa ensi yaffe mindset yaffe abantu balina ekintu ekirala kye baayiga ennaku zino ekisinga okubeera ekibi nti tewakyaliwo mistake ekolebwa nayetaba political omuntu ayinza okukola nga na statement gyanyonnyola nga ntuufu naga oyo akolera ani simanyi eyo diversion diverting what divertinga ki bulimu okolera ani simanyi diversion so ebimu osonyiwa n'olekaawo noga be bantu baffe abantu baddeeyo abana Kampala ne bagamba abo ba Grace banaza bakadde bazambwa biki ate at the same time nadda mu kazigo Seeka kakati ebintu ebyo bibatuukako njagala tutereze mu bintu bino omuntu ayinza olowooza nti omuntu anaaza bakadde anaazambwa simanyi akola biki mukubulire mubuulire ekifaananyi omugambe n'enfuna gye kirimu omuntu ategeere ayinza okuba tulina mindset ebimu
tubimanyi bulungi nnyo byemboozi ebeera wano buli lujjo ebimu unless omuntu ng'abirabyeko lwayinza okukitegeera abamu abasobola okupiikinga basobola okukola ki ekigambo kiri kye batugambanga nti munsi teri mulimu mubi wano kituufu buli mulimu gwe wanyoomanga e Kampala kati ate wano gwe gumu kujja ebbeeyi nze gumu ku mulimu gwe nali simanyi nti gulinamu n'amakulu naye ng'ate nga gutuufu nagugendangako gwalinga kunsala nviiri era nze nga sibala bakinyozi yasala na nviiri naye olwaleero wano buli mutwe gwakwatamu agutandikira ku $2 ameka si gye mitwalo 7 kati bw'aba asobola okukola mu ssaawa emu emitwe 3 ze sente meka buli mutwe gwa muntu bagusalira meka $2 emitwalo 7 ejje Kampala kati 7 emirundi 3 si gye mitwalo 21 kati times 10 si ze milioni 2 emitwalo 10 kati osobola okunyoma kinyozi ebintu bya wano tebifaanana tebirina bwe bifaanaganira ebimu birina opposite nti okujjako omuntu ng'amaze kutuukawo n'omugamba nti ekyo kyekiri kye mbadde nkugamba nti wano omuntu avuga emmotoka ya kasasiro nti emmotoka ejja neeyoola bino trash can zino ebisaamu yo tagikwata nako okujjako okubeera ku steering n'apaakinga kimashini kiva ne kijjayo ne kiwuteeka muno ne kivaayo akola sente zaakola obuli bwazikuddiza ku calculator ga bya bulimba kati omuntu akinza okugamba nti abo bali banaaza abakadde bennyini nyini list nabukamba tuukeko kati omuntu agenda mu ddwaliro nga musawo ng'otuukawo n'omulaga ekiwundu kye kijjudde amabwa kijjudde ki takunaaza naye olowooza omusawo wa Uganda sente meka zayinza okufuna naye ate ono talina kati omuntu bw'obeera ne mukadde wawaka ng'alwadde tosobola mulabirira nti emmere eyiri wali gimutwalire wa bagenda mu kinayo tosobola mukwatako naye ng'ate osasulwa ssente kati awo kibi ki ekikibeeramu okitegeera naye abantu balina mindset banengejja asobola okuba ng'anaaza abakadde naye nga ssente zaafuna zisinga n'omuntu nga kwosula ku njuze ng'oli ku njuze ogenda mu ofiisi essi neekufuuwa n'ofuluma n'emitwalo 7 omwezi ate ye n'akola wano olunaku n'afuluma ate nakakadde gw'oli okanya kola ki kuvuma so we are wasting a lot of time nga twogera nnyo okusinga okukola Uganda tumala obudde bwe ebirala bannayuganda bye boogera ebisinga ne mugamba bano ni bano abantu kiki kati kankuweyo examples ezisinga okuluma omuntu ayinza okuba kati wano waliwo time eya sino obudde obwo buli wantu wonna wonna nga weeru obunnyogovu buba buyitirivu nnyo naye ng'olina okukola kati woofuluma bwetu wabweru okujja ku mmotoka yo ng'ejjudde ice ng'olina okumutemako n'ogenda mu butintima n'ovuga n'ogenda ku mulimu naye mu makati awo oyise mu ebyo abadde iweresezza otuloto ofulumye 12 otintima bwoti oli ali Kampala 7 gw'oli ku ki oli otoboogera ez'emisana gwe wano 12 wano ali ku Facebook okwo ovuze otuuka ku mulimu akubira essimu Shimgana ng'oliwa tuli wano ne bagundi tutoko tuweerezeyeza bbiya awo senga amanyi sino gwebo okusiba senga leka kuwayiriza ebyo bituufu babimanyi olina akusalira ne ssente kati tosobola tuweerezayo 10 awo tosobola tuweerezayo lw'ataano awo noga baganda wange wano nabo olwaliro abasuka n'ennaku gy'olina egy'obugumye n'osooka n'obanga eyeefumba so ebyo ebimu bibeerawo naye nti senga ate abantu olumu kati abamu balina complaint y'abantu be baweereza ssente zaabwe okuba nti babakolera ebintu ne batabibakolera abamu ne basente ne bazikozesa bubi abamu ne bazirira ddala waliwo omwana bwe nalabye yesse aweereza ssente kojjaawe amuzimbira enju kojjaawe n'amwegaana ne mwana ne yetta kiba kirumamu teri kintu kibi nga kulya maanyi ga muntu n'antuuyoze n'ekirala n'ebyokuexaggerating ebbeeyi olw'okuba omanyi nti ono taliiwo ekibadde ekyebiri n'okimusuguza 5 kwegamba babikola nnyo naye ebyo babikolera ddala naye ngate ebyo babiyitamu akuguza ekintu ekya gundi asaba ate olumu obimanya n'obimanya n'otuna tuzoga ne kakati era gundi bwakoledde wati ombeera gyakoze eki ate olumu kibiranga kudda ku nnyanja
noteekako situno gaaka anywa ennyanja enejjako omuntu ali mu America sebo beba nnyanja America ebimalanga Seka nemweka kusidia America mweka kusidia gwe America ebimalanga oteekako oluseke era no gisika nekulema okujjako ng'amaanyi go gakuweddemu n'obukoowu naye ng'obadde okyali steady tolina kyogikolako tolina kyoyinza gikola Uganda yonna ne bagikuleeteka ne bagiwummuza wano America tewulira tekisoboka bannayuganda bakozi bayinza oziwuuta tebalina kye bayinza gikolako yadde second nage gw'omanyi abantu abayingira mu America buli lunaku America kati kwankuweeyo ekintu kimu state nga Massachusetts bweti esinga Uganda obunene naye eno state ate nga tebaliwa mu state ezisinga obunene mu America so kati Uganda ekigeeza eri wano yokka ebibira tobiraba ettaka lyonna bannayuganda olozanga bagibaddemu balina kye bagikolako America nyanja ate obuzibu bwa America kyeyakola neteekawo ekkubo eryo onakuyingirako onakufuna visa okujja wali balumira mwoyo gye bali abajja nga bayitira ku ttaka bayitira Mexico bayita ku boda kiro simanyi ne baswama na Uganda ekimuluma mu America kuteekawo ekkubo eryo erikuleeta wano buli kirungi kyonna kya ttano buli kirungi gwe kitunuulire buli kirungi kyonna ekyokufuna mu nsi okukifuna kazibeere ssente olina kutuuyano zikola ki kati Seeka gwe wakwata ku ssente mu Uganda eziyitibwa ssente mwakuba endongo ne mukola ku ssente bozze wano eri wali okola wali tokola Uganda nagiwa obudde bungi Uganda nagiwa obudde bungi kube nali nnokola olimba sikulimba nagiwa obudde bungi wayocha nagiwa nnyo obudde bungi singa watandikira wano singa oli wala kiri fane nti wano weetaaga okujja nga ate omaze okukolako weetaaga okujja nga omaze okukolako n'omala okubalansinga ng'osobola emizaani y'okuba nga tekola ki teyeekubidde bw'ojja nga tokozeeko abaana bangi abajja wano bebaleeta bazadde baabwe ne baleeta nga bato ne batuuka wano ne boonooneka ate ekyewuunyisa abava e Uganda abaana bwe boonooneka okusinga abazaaliddwa wano anti ye oli azaaliddwa mu sisitimu ebyamanyi bwe bityo bikola ki kati oli ajja ate n'abeera excited abamu ne baloozinga focus kyekigira ennyo naye wano bw'oba omaze okukolako n'omanya okulaba nti wano nasuula step wano oba obuuse otherwise wogiraawo makati nga tonnaba kukolako eri oyinza okukyamuka n'olowooleza ennyo ebya wano so wejjusa kubeera wano era singa sirina kye nejjusa kujjako ebyo ebyokumiisinga ndoga famire yange abaana bange biki ebiwe bityo naye nga si kije wandigezeemu ng'oggyeko US era USA bwe mba nvudde mu USA era mu USA tewali nsindala naawe ensida ziraba zonna ezisinga ekubira zibagamba nti yamalayo naziraba neereba waliwo Abangereza bagamba nti kiggwa Bungereza nnungi naye Bungereza nasala ebbeedi eno y'ennimiro eri nasala ebbeedi eno y'ennimiro Bungereza nasala ebbeedi eno y'ennimiro ebyadda ebyo bibeerawo mu nsi kati gwe ebiseera ebisinga omanyi abantu abakakayanya kamiliyoni kusi enamba emu bangi naye baali bamukoze eki tewali America namba emu bwe baba nga waliyo namba emu endala naye tulage etukakase muki ebalage muki Bungereza ejjajja wamwe ye yabazaala nebakolonizinga nebalekera ne New England nebata jjajja mutuufu nnyo naye era jjajja omumanyi bw'abeera jjajjaawo kituufu gwe tugenda tutandikira ku jjajjaawo yennyini ne Faruuku okitegera era bintu bibiri nasooka okukaayadaaga nabyo nakaayadaaga nnyo abantu abagaa nti simanyi tugenze kusaba bajjajjaffe jjajjaffe omukisa yennyini yali wa bukasiisira talina so Bungereza tena kyegamba America atuleke tewegomba kudda Bungereza okukyala nyumirwa gabo nagamba naye okukola leero omuntu bwengenda eyiganga nyera nyumirwa manyi ninayo bakwano bange okubuuza Seeka nga tumaliriza omwana ajja omwamagezi ki abantu bonna namudu kalere muntu mukulu mu bintu ebisinga okuyensinga okusabira buli muntu ayagala okujja wano buli muntu ayagala okujja mu America mwagaliza jje
naye lwana nnyo ojjengo nayo omulimu gw'omutwe gw'omanyi bw'oba omanyi okukanika kuyige tokusuula galaji wano wotuuka wano ofuuka wakabi nnyo bw'oba omanyi okusiba enviri jangu zinyweze wano okusiba enviri kyakabi nnyo abafumbi b'emmere mu kinyweze wano omuntu afumba emmere wakabi tobalaba buli mulimu gw'omanyi nga gwa mu mutwe wano gulina ate amakulu nga ganjawulo state cho seka tweyanza nnyo tweyanze yebuganange anakulabye oli active mu music nyenda no kiri kiti eno music jali ya jali n'aba legend muri eno jali tetubalaba nga babalanga ekyakide kusawe byeno oba zani setup yasookawo yali bwetyo tewaliwo nnyo entertainment America tebadde nnyo entertainment so tu revamp is kintu kuddamu kikola kizaamu bugumu and kigera kubeera kijja kukolera ddala ate nnyo nekulemu akubya akayimba we deliver ne Karim Sava ne weekend entuna concert e California so abaana we bali abakubira ddala wa lwaki temwegatta tuli mu state za njawulo abantu bamugamba nti gundi ali mu America solo kugandi mbeera Massachusetts okuva wano okugenda California kalimu gyali munyonyi nkole ngendere saa mukaaga mbeera nga ava mu America nengende London 20 kati kibeeranga omuno okubuza nga ali South Africa nombuuza ebye Egypt so tuli still wano abantu abasinga bali bangi kalimu ali California ali New Mexico kati naye abeera nnyo California gundi Zamba naye we California mugana Neira ali naye ali California wano waliwo Angela Kale wano waliwo Phoebe Ashaba waliwo Ronnie Bantoni waliwo Ragabeni waliwo George Mulindwa waliwo Kapalaga Baby waliwo banji ali abera Ruth Wanyana abera Colorado then Jennifer Kabanda abera California ali California America ngemala wa banji abantu lwaki badduka kyekiganye goals ziawukana buli muntu amanye ekyamuleta mu nsi n'ekigendererwa kye and ekyokubiri ebyaddala mu America mulimu ebintu ebimu nga byo tegenda kulimba wano teliyo kintu kyakuba mu bizibu byaffe ebisookerwako bujjanjabi okulya okusoma okubeerawo life ebeera eyanguwa kati ebisigadde byonna mululu gwo gwe kukwongera okwepika nja kujja naye nja kubeera nga gundi we yagamba nja kujja kwolwo golo abantu bono bandabira abamawa bago bandabira seruga omundabira banambi mwamenye wa Aruna ate mwamenye oti simanya Aruna yankozo manya waliwo omugage yali aguzaawo waliwo omugage yali aguzaawo ndowooza kirabika kikyabi kule ne paka last waliwo eyagulawo kyangu wali kwako na matata so bwe tubadde baganda baffe mzee Sekamate kyali active mu music misa kibangambe mwali ajja katukancha atukancha Chameleon yorode mwali ogenda kuba tugenda kuba tujja kunyumirwa tujja bazze ku udicate kyakabinyo nja kunonya kondoza ku ntalo z'ebintu ebigende bivulunga bingi California tujja kubitusa tujja biteesaako ebyo tujja biteesaako promoter bangamba mbu temuyina music kivula tebabalanga muyimba cartoon music ndeka nkunyonyere bwenti omanyi waliwo ba businessmen bibasize n'okutta music wa Uganda bo basuubula kya kiseera ekyo ne batadowooza ku content na kikyakola na music agenda kumalawo bbanga ki that's why abantu balaba nti oli asobola n'okujja nga ne gwobuuza akugamba nti tebana music n'omubuuza nti kozi music kyekinga takimanyi yagamba nti awo tebayi tweyanze jo tweyanzege mwebale nnyo mwebale